Akabenje kano kagudde kavule ku luguudo oluva e Matuga okudda e Somuto. Emmotoka ya Fuso namba UAZA 334 bweyingiridde abantu abakolera ku kkubo n'esibira ku kizimbe n'ekitomera mu maaso. Fuso bwebadde tennaba kuyingirira kizimbe esoose kutomera abantu abakolera ku kkubo n'emidaala gyabwe. Wano kwe kulumya n'abantu abaddeko ate abalala babadde bayimiridde nga bwesibidde ku kizimbe. Abantu 5 ne balumizibwa era baddusiddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Biddaawo ng'emmotoka ekoze eki eyingidde ekizimbe. Balumiziddwa kuliko omuyizi abadde agenda ku ssomero nga ye Emmanuel Kyeyune ow'emyaka 6 era abatuuze bamugye mu mipiira gy'emmotoka ng'abadde bamanyi nti afudde, wabula bagenza okwetegereza nga mulamu era olubadde okumugjayo bamuddusiza mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Abatuuze bategeezezza nti emmotoka eno kyandibanga ekutusa obukono kyokka ate ebadde ewenyuka buweewo ng'egenda mu bitundu by'e Semuto. Ng'ebuuse ampusi kiwidde tekitegeerekeka oba bw'akuye ampusi ne yeerookinga oba neekutuka akakono yalabye bulabi ng'ekola ki, kubanga abadde amaze okuzzaako omuliro nga kitegeeza nti erookinze nti eri mu namba 1 emmoloka evudde ku ampusi etaddemu amaanyi ekola ki byonna byonna awo bibadde birina kumugula buguzi. Agenza okulaba ng'ewetawaneero n'aleekaanako ko naye nga takyalina kyazzaaka. Tetumanyi bidduka bya muzungu oba emmoloka bw'emala okukujamingako ne buleeki zigaana okukwata oba kiki kigaana okukwata awo tewali akola ki. Oba ekutusekako oba ekoze ki etegedde emmotoka nejja esaabadde obuyumba oba bwonna bukuyosiki biki etujja ne tutaasa abantu nga bwebitegeera tutaasize eŋŋano butto ne tubizaawo ne tuyambibwa tekuliko n'omu akoze eki. Abatuuze bongedde ne bavumirira ekya poliisi okulwangawo okutuuka naddala mu bifo wabeera wagudde obubenje kyokka mu birala nti banguwa. Almost bakakubisaawe bwe batuuse basibye bukuwa tebamanyi ne babadde mu kizimbe ekitomeddwa abamu bafunye ataaka bonna tekuli nawo mwagambye ekyo ba ambulance yino agende mu ddwaliro bannange mutufeeko. Kati mbadde ngamba madamu ono kati traffic eyinza okuba eri Kawanda babakubidde oluusi balidda eri Kawanda wa naawe wali e Matuga kati okujja baba balina okuyita bali basooka ate badde bakole kintu bajje babadde bano bantu beeyongereyo ebuzibu tulina kati babakutta muntu wano mangu erwawo okujja nayo kitekyetaaga okwogerako. Abaserikale tulina batono si batono naye babeera wala nedda ssebo balina okujja mu bwangu kati bamutuka bamuttira wano erumya nnyo abantu emitwe bawula nti gundi yakoze kino misinde naye kubyatejja. Emboozi eno ekusakiddwa Jacqueline Nafuka, Crabitium TV Community Report.